nga tudda ku mulamwa. Ebbaluwa eragira bano okusenguka mu bifo mwe baasenga esomeddwa mu lukiiko abatuuze lwe bakubye leero ku Munyonyo Autospa okusala amagezi ku kiki bazzaako. Nja kutuukayo ng'ate naye alina amabaluwa gandaga. Bano baweereddwa ennaku 21 zokka okuba nga bavudde ku ttaka kwe bali. Naye ate bino tukuwadde ennaku 21 bino birina okukola ki? Okukolebwa. Ebyalo bisatu okuli Katoogo, Kyetinda, Mawanga bye bigenda okukosebwa singa NEMA egenda mu maaso n'enteekateeka yaayo. Essaawa eno bw'ojja nti ogamba nti ojjawo kyalo kiramba tekyetaaga sooka tukubira nnanga muntu ezitulaga we tulaga. Oba tutta abantu mu makomera oba oleese abamenyi b'amateeka. Bano abakozi abali wano bonna bavudde muno baali bamenyi b'amateeka, baali bayaaye, baffere, babbi, mubakyusizza obulamu bwabwe bafuuse abakozi abalungi. Bano bagamba nti yali minisita w'ebyamazzi Maria Mutagamba yali yabawa we balina okuyita nga tebeeyongeddeyo mu lutobazi, kyokka bano bagamba babadde bakyagoberera ekyabagambibwa ekyababuuseeko kwe kulaba ebbaluwa ebagoba. Tusasule kubanga abamutuzeewo nga n'ennema tennaba kubeerawo. Meeya wa disitulikiti y'e Makindye Ali Kasirye Mulyanyama naye aliko amagezi g'awadde abantu bano. Nze ttiimu egenda ew'Olukwago wano mugumanga abagenda ewa pulezidenti mukwano gwabwe wano wera olwana olutalo buli kintu kyonna okikola ki? Gye biggweeredde ng'abantu bano bataddewo akakiiko akagenda okutandika okuteeseganya sako n'okutema empenda ez'okulaba nga tebamala gagobwa. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.